إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله تبارك وتعالى أيها المؤمنون عباد الله atenderezebwa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala omulezi waffe atugabirira Allah jalla wa ala atuwadde ebyengere ebingi ekyengere ky'obusiraamu kinene tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala sokusasana emirembe ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yatusomesa buli kyonna kyayagala Allah subhanahu wa ta'ala nga kirungi n'atwewaza okubeera nti tuzuula mu ddiini twongeramu enkola gy'ataaliko tutambulira ku nkola gy'ataalina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abakkiriza abalungi ab'ebitiibwa tulwane okulaba nga tunoonya enkola gye yaliko Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama tunaatugifunye netugitambulirako kwe kwesiima kwe tugenda okufuna wa in tuti'uhu tahtadu senga munaamugondera mbeera ku nkola ye nimutambuza obusiraamu nga bwe yabutambuza mugenda kuba ku buluŋŋamu bwennyini kitegeeza ki senga munaabireka ne mulaba nti nammwe musobola okufunayo enkola ennungi mugenda kuba mubuze abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala ab'ebitiibwa tukimanye Allah subhanahu wa ta'ala abakuume ab'obulungi ku nsi kuno n'olunaku lwe muli musinkana subhanahu wa ta'ala tukimanye ab'ebitiibwa ti ebimu ku bikemo ebinene byalaga owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama be bakyala hadithi ya Usama bin Zaid رضي الله عنهم شوشة إمام البخاري ومسلم صحيحين يقام صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء نبي يقام أنفاو نيه سلسة كمو چنيني chiwagula chitwala chisika ekizibwe nnyo eri abasajja okusinga abakyala kikemo kinene n'obutonde Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatulaga lwatonde obutonde obunafu buno n'embeera zaabwe ziyatulaga Nabbi sallallahu alayhi wa sallama naye kyakulwanisa kinene nnyo eri abasajja kyakwegendereza nnyo emirembe gyazikirira lw'abakyala n'embeera nnyingi nnyo nenga ogenda okuzizaayo bakyala bano bakyala bakwegendereza ate olaba ne baba mukyalawo yennyini owawaka gw'owasiza baku mukyalo nowebwe naye ne waba wawaka naye wakwegendereza ya ayuha alladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum banne abamu ku bakyala bammwe n'abamu ku baana bammwe balabe bammwe mubegendereze beera mwegenderezanga owangala nabo Nabi sallallahu alayhi wasallam hadith ya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu naye ntuufu yatugamba nti inna ad-dunya hulwatun khadira eddunya eno gye mulaba mpoomu ya kiragala amanyi bagamba yogera bw'atyo sallallahu alayhi wasallam okulaga nti nnungi kubanga bw'olaba kiragala wantu wabaali green ono wantu waba wakaayakana n'eddunia eno bw'eri bw'ogiwangayiramu ogiraba nga bwefaanana litayagala kugivaamu ne bweyogera ku bya akhira alaba nga biri wala innahum yarawnahu ba'ida wa naraahu qariba aba ne bagamba kyeyali ategeeza sur'atu fanaiha olw'okuba nti eggwawo mangu akaseera katuliko katini nabwe kityo ekintu ekibe kiragala oyinza omulaba bibala kyembera nga binyirira ne wayitwa akaseera katini byonna ne bivaawo
ne bisaanawo bisobola okusaanawo mu kaseera akatini ennyo ne dunya nayo bwetyo inzo kubyeyagaliramu n'okola byokoze naye kaseera katini akujjawo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba sallallahu alayhi wa sallama wa inna allaha mustakhlifukum fiha Allah gena jibasikiza gena bateeka mubeeremu fanzur kaifa ta'malun mwegendereze butya biki byokola binakuyisaawo onafuna ebirungi bya Allah naye yagamba nti fattaku dunya mutenyeese eno dunya mugitye mwegendereze dunya wattaqu nisa mutenyo n'abakyala mubegendereze fa inna awwala fitnati bani israil kanat fi nisa banu israil kyebasooka kikendo kye batandikira kyali bakyala ne bagenda okumaliriza nga bagudde ne mushiriki nenga byatandika mpola bakyala kivola bera nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi Abdullah ibn Mas'ud mu sunan Tirmidhi ibn Khuzaima ne ibn Hibban bitoye baita sahih oljigera lulungi telina buzibu nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba almar'atu awra omukyala bwerere fa idha kharajat istashrafaha ash-shaytan bwafuluma nava munju agenda atambula mu kubo shaytani yemuwerekerera mutambulirako binja abayibanyula ku ahadith ezintujja sobola zigaziya biseera bino oba mukadde kano bi'idhinihi tabaraka wa ta'ala omuko wamanyi gobaita al-Harith ibn Hisham rahimahullah bogena musanafu ga ibn Abi Shayba n'olujegero hadith erulungi terina buzibu lutufu yagamba kullu shay'in min al-mar'a awra hatta dhufruha buli kintu kyonna ku mukyala yenna bwerere okutuusa n'olwala lwe olwala omanyona talina ddulaga yegendereze kyakwegendereza kikemo kinene eri umma kisobola okwonona umma netuuka n'okugwa mushirika ezambi eddene naye nga bitandikidde ku mukyala abantu ne boonoona society neyonooneka lwa mukyala ibadallah abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala bulungi omusomo ogwo mugazi n'embeera egigazi yangazi nekitwagala otuukako ki byonna ebyo byalaga nabbi sallallahu alayhi wasallam ku mukyala n'engeri gyeyabusiramu gye bwasomesaamu ne butulaga engeri gy'alina okwekuumamu ne butulaga ennyambala ye genda mu suratul ahzab ne suura endala oba n'obujulizi obulamu ahadithi za nabbi sallallahu alayhi wasallam wajjawo abamu ku baddu abeewuunyisa ne batuuka ku nkolero nabbi gye yasomesa ku mukyala fe waffe tulina obukendeevu ku mbeera eno teriiwo omukyala ennyambala entuufu gy'alina okwambala tetugaa nti abakyala bano bakafiiri abakendedde mu nnyambala eno la tebatuukiriza kyabalagira Allah tabaraka wa ta'ala n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam butuufu bw'okukituukiriza naye n'osangayo abakituukiriza ne bambala ennyambala ennungi ate osangayo abamu ku baddu n'obubuze bwabwe bwa waggulu nga bavumirira abantu bano bavumirira abakyala bano nga balaga nti enkola gye baliko sina busiraamu bubuyabuya bwe baliko kyalaga okwebikira kuno okulungi omukyala n'ayambala jilbaabu eno n'abikka ne feesi ekyenyi kye n'akibikka bulungi omuddu n'avayo n'agamba nti si busiraamu obwo bukookolo bwe bambala kaba kakookolo kabaataddeko kategeko ebigambo tubuulire bya Anas Kalisa ng'ayogera ku nkola eno tulabe n'ebigambo by'abamanyi n'ebigambo bya nabbi sallallahu alayhi wasallama kibuuzo badde simanyi Dr. Kalisa kubanga kyakoze kuzimba obusiraamu kyamaanyi nnyo naye mbadde musaba tugambireko ku bakyala mu mizikiti waliwo abayitiriza akajanja bakola batya ogenda n'oyambala bulungi omuwala kiteeso ekyo kikoma ku bigere weebikiridde bulungi naye okuba tosibye maaso seesi omukazi n'akutunuulira olinga nti olina kyewabbye n'atuuka n'okuyita n'akugamba hajati oba sisita nedda weebise ku maaso kimanya biki oyambadde bubi ate n'ekirala omanyi kati this is a modern world omuwala ayambala bulungi omusiraamu n'ateekako necklace ye waggulu wano naye bwe bakiraba mbu oba okoze kivi
ati nsaba dokita kuba yalina eddoboozi atugambire ku bakyala bakakkane osiramu si gwa muntu tulina amateeka ge tugenderako agatali ga muntu buntu. Okay. Akayise kajanja mchaya bwenye ya muziki nga tutadde ku kantu ako okyogera ku akokolo sikamutini akokolo sipateza akokolo nikabu siya mutini evawa nikabu kalicha y'abawalabu eno wansi neno wogulu wano pulisali yono Morocco kalicha yabwe kakati bamutashaddidini abazitoye eddiini baimani kale bagireeta navuga tebawula wakati wa kalicha nakye na dini abusiraamu nawe in Europe mu Bulaaya ako tebakaagala awalide balina bya security ebyazze balina okulaga ki fesi bagirabe ne kamera zino ezo mu maduuka mu banks kiri muziki kibayizawe balaba identity yo buzo ebino ebyokwekweka ebyo bikyamu naye ekikuufu bya mu ddiini nyabo bwagana abakyala okusaala eyo si haki yokushuhudu si haki swala timulimu ekyo mu bintu ebituuse swala timulimu kakookolo timulimu kazi baba ayambadde obulungi asibye ku mutwe gwe ekitente ekituuse ku bye halasi kimumalira mulungi nnyo oyo ate okwambala kino ekigundi kijiribaabi mutabani wa Sirimaani yagala si kya mu ddiini Sirimaani yaliwo oyo mutabani wa Kabaka Saudi Arabia yagambye si kya muki era sinalabinero seeka bamuwagira basaafu bali abakulu bakubano bikwangala bagoberera gatamanyi bamuwagidde oba yambadde kaladi oba mabala oba biki ekikulu kwambala bulungi sikwambala jibabwa black yambala olugoye nga telulaga figayo olide oyambale ku mutwe teri muwalimu eraga feesi nti awula twali kisheteyeena awula oba mukulu face bwerere face y'omukazi bwerere taliyo taliyo era abakyala mu madiini afesi zabangi abanga ibo nibali kogonaizinga toliyo gundi oliyo halo alikusa naam ibadallah ab'ebitiibwa abalungi bigambo ebyo tubiwulidde twalibaddeko ensonga nnyingi zetulambula ku bigambo ebyo naye nga mu bufunze ekisookera ddala tetuwagira muntu yenna akola da'wa kuba nti avuma ajerega abantu ekyo kyo bwe tuba tutuusa gye tutuusa nti omukyala alina kwambala bw'ati musajja alina kwambala bw'ati tugambye tukwate abantu n'amaanyi sanze omukyala tayambala hijabu muli bakafiri mukoki ekyo si kyo ekituufu osanze oli engoye ziri wansi zikweya muzikwate mu musala muzisale ekyo si kituufu tulina okukwata da'wa tulina okutuusa da'wa eno mu ntuusa ennungi ekyo kimu ekirala bannange twegendereze baganda baffe abasiraamu twegendereze buli omu kati alaba asobola okwogerera eddiini eno kyalo ono abuuza omuwulira bw'ayogera akulaga nti naye alina kyalaba obusiraamu bulina tutambuzawo buti olabe bweba irimu eno ey'ensi oli byatasomye yeegendereza kati awo ebireka ebyo baddokita bajja okubuulira bayingine bajja otubuulira naye ffe ebyeddiini buli omu asobola okwogera abantu balaba buli kyonna ekigwawo aze ndaabwe nti nebwe buli omu alaba ng'asobola okuleeta enkola ebannange tugejjemu bwe tubaako kye tutamanyi kye twagala okutegeera tubuuze abamanyi fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun si buli omuntu ajja kwogera ekyokusatu ab'ebitiibwa nga tuzze ku nsonga gye twagala okulambula obulungi mufunze biidhinihi tabaraka wa ta'ala omuddu ono omuwulira bw'ajeeja enkola emanyikiddwa obulungi eya nabbi sallallahu alayhi wasallama n'agijeeja bw'atyo kakookolo bingi byazza ajeeja bwe yatuuka n'okugamba Allah tabaraka wa ta'ala ng'abuuza wali naga nti eryali bagwiridde Allah agamba takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada
n'atuuka okulaga nti byali libagwiriddeko ona Allah gamba kukuza okulaga nti Allah azaala n'abuzi yali bagwiridde enjukera eyo ejenja eddiini si yakuzanyiramu bwetyo a'udhu billah nabi Musa alayhi salatu wassalam bwe yagamba abantu be inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara Allah balagidde musale ente qalu atattakhiduna huzwa utufudde kyakuzanyirako qala a'udhu billah an akuna min aljahilin yekengiriza Allah mutaso okubeera mu bantu kugamba batategeera ababuyabuya eddiini ezzeggo gitwale nga bw'oyagala Allah kati nabbi wakulagidde ayogedde ku nsonga eno wokayisa kakookolo a'udhu billah na'udhu billah an nakuna min aljahilin kusaba Allah taso obutabeera n'abantu nga okubutabeera mu buyabuya obwo obutafaanana mbeera eyo abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala butubanga ffe obukendeevu offe tubulina enkola eno teriiwo okuggyako mu bakyala abatini tutandike kugivuma tutandike buyita bukookolo be bantu bano be mamu abavaayo ne bagirega ng'empale zikendeezebwa mutemambidde ne babiyite be babiyise byonna ne bagirega ebire oli akuzizza ekirevu kyabyo tebiyisina bya ddiini sina bya ddiini basajja babikuza kabaka bwe yagenda mu buwambe awambiddwa mu kwekalakasa abaganda nga beekalakasa ne balekako ebirevu la ilaha illallah ekirevu ekyogerwako okuviira ddala eri ne ku bannabbi abaasooka yabna umma la ta'khudhu bilihyati wala bira'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani israila n'embeera endala be bantu era be bamu ne bajjeeje enkola za nabbi sallallahu alayhi wasallama kigambo kinene waliwo abajja baajeeja ku nabbi sallallahu alayhi wasallama mumajjukira mu lutalo azimu swatu tawba ne bagamba nti bagenze bo basigadde eri bajjuza mbuto zaabwe Allah subhanahu wa ta'ala yassa ayati ku bano nga bagamba nti qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhir kad kafartum baga twatambula kutwaliriza ku lugendo Allah bagamba temwewozaako kad kafartum mumaze okukafuwala Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah bwe yayogera ku aya ezo yalaga nti abantu bano baali basiraamu naye baabu Allah subhanahu wa ta'ala bajjamu olw'ebigawo bye baakozesa eddiini teriimu kuzannya eno Nabi Musa kiyabagamba nti a'udhu billahi an akuna min aljahilin dini ya Allah tubitwale nti byakuzanya bwe bityo enkola eno gye yajja naye emanyikiddwa ku nabbi sallallahu alayhi wasallama sagala kulambula mbutuufu kulaga kyatteeka omukyalo okubikka ekyenkye oba si kyatteeka naye twagala kulaga kituufu nkola si kali kyanti nga bweri nti bawala bwe babikola bukookolo bwe bambala la ilaha illa Allah genda olabe mu suratul ahzab aya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabbi ya ayuha nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna genda mu kitabo ekisookerwako kimigudda mu natafsir omunene imamu al-mufassirin imamu wa tafsir ibn jariri at-tabari rahimahullah ngayogera ku aya eyo banji abamanyi ba tafsiri nga boogera ku ayati ezo naye tufune mumanyi wekka tulabe yaleeta ebigambo bingi naye njagalamu ekigambo kye yasooka nga tannaleeta bujulizi bulala emu ku yaleeta ebigambo ku Ibn Abbas yaluka bulungi olujegererwe okutuuka ku Ibn Abbas radiyallahu anhuma Ibn Abbas bwe yagamba ku aya eyo ng'agyogerako yagamba nti amara Allah yalagira Allah tabaraka wa ta'ala nisaa almu'minin abakyala babakkiriza idha kharajna min buyutihinna fi hajatin an yughattina wujuhahunna senga bava mu mayumba gaabwe nga balina obwetaavu bonna bwekiro kiri ku mukyala teyali vudde mu makaage okuggyako ng'alina obwetaavu bw'ayagala yagamba yabalagira Allah tabaraka wa ta'ala bafuluma nga balina obwetaavu bonna an yughattina wujuhahunna babikke ebyenyi byabwe min fawq kuva waggulu min fawqi ru'usihinna biljalabib jilbabu zaba zebikkire bulungi babikke ebyenyi
ولا يبدين ويبدين عينا واحدا baberenga balaga ekiva ekirabika liiso limu mu riwaya n'entuufu rugega rutuufu lunyavu ku sahaba ibn Abbas agamba nti amara Allah yalagira Allah bino ibn Abbas abijja kwani ku nabbi taiza gamba yalagira Allah kujjako nga abijje ku nabbi sallallahu alayhi wasallam Allah alagira omuddu yavudde agamba kakookolo Allah kulagidde gwokayise kakookolo waliwo obujulizi obungi obumu bwe yaleeta Ibn Jarir Tabari mu tafsiri weno ku Ibn Abbas ng'agamba Nabi sallallahu alayhi wasallam yalagira teboolesa okujjako ebibatu n'ekyenyi naye nga banyi ba hadithi bogendo zetegereza hadithi zirimu obunafu obwolefu botunulira mu njegereza ahadithi sijja zingiramu abula sijja saagala kulambula kyatteeka oba sijjatteeka sunna kubanga teri bamanyi bakibuusabusaamu bali wakati mugamba nti kyatteeka oba kya sunna naye nga tewali akivumirira nti si ddiini eyo kali kya bukookolo teriyo mumanyi ba umma ahadithi weziri eziwerera ddala ku nsonga eno amanzi baaleeta tunulira ekyafa ekyo kabugenda mu Bukhari ne Muslim ekya Aisha radhiyallahu anha bwe yali ekyafa ekiwanvu mujjukira nga bagenze mu lutalo ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam kubanga bwe yakuba akalulu kawa ku Aisha gwe yatwala ekyafa ekiwanvu byali wakati yawo Aisha n'agenda ne batuuka okumuleka bwe batuuka okumuleka wenjagala sahabi oli mujjukira yajja Safwan radhiyallahu anhu n'alengera ekiddugavu akenda okulengera nga mukyala wa Nabbi sallallahu alayhi wasallam naga inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Aisha radhiyallahu anha alengera Safwan agamba wa kana ra'ani qabla al-hijab yali yandaba ngate aya zine za hijab zetulabenga mu suratul ahzab tezinnakanga yamulaba amumanyi naye agamba Aisha bwe yawulira ekigambo kino Safwan radhiyallahu anhu kyayogera agamba fastayqadtu bistirja'ihi hina arafani fakhammartu wajhi bijilbabi yasituka mangu nazuka mangu naberanga yangu wanabika ekyenyi kyene jilbabu eno kyalayamba bi radhiyallahu anha olwokubanga Allah kyalagira wakana ra'ani qabla alhijab yali yamulabanga ya hijab tinnaka nebo yamulaba nategera Safwana nabika mangu ekyenyi kye Aisha radhiyallahu anha olwokubanga Allah yasazina eno dini omuddu ono yeka Isaaka kookolo a'udhu billah an akuna min aljahilin tusafe na Allah taso butabera na buya utuuka kudyo kama dini jitwala bwetu tuzanyire mu mateeka ga Allah nga bwoyagala ali mwana wattu kyewuunyisa osanga ono nga amwebaza tusiima Dr. tukwebaza bamwebaza Dr. tukwebaza dini kale ogitambuza bulungi gye baagala kino kiri harama kiri halali mukole naye mutagenda kuba na excuse yonna bwe bange dini ya Allah emanyikiddwa yasomesa bwati ne bwati toyina excuse gyogenda okuwa mu maaso ga Allah bali omuddu ajja kwegaana w'omugobera ku bubuzi obwo اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا مغبره يكوبوزو ونيوفغنا توكا wejjuse ngokujisa tekuchi akugasa kubanga amateeka g'obusiraamu weegali gamanyikiddwa daba Aisha radhiyallahu anha akikola kino ng'agamba dini Allah bwe ayazino atambulira ku nkola eno hadith ya Fatima binti al-Munzir omukuba tabi'iyya abalungi rahimahallah gena moto ga Imam Malik n'ebitabira hadith eno entuufu bwe baali nga mikolo gya hijja tumanyi mikolo gya hijja omukyala ihramiye abikula ekyenyi naye okulaga nti kino baali bakimanyi
tikikolebwa kya ddiini agamba nti kunna nukhammiru wujuhana twabikanga ebyenyi byaffe Fatima binti al-Munzir akunyumiza wa nahnu muhrimatun nga tuli mikolo gya hijja bali mikolo hijja wa umra wa nahnu ma'a Asma binti Abi Bakr as-Siddiq nga tuli ne Asma muwala wa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ono mukyala sahabiya bakikolanga nga abalaba yenkola gye balina otambulirako nabbi gye balekako sallallahu alayhi wasallama enkola abakyala bano nga bakimanyi bulungi nti ya mu ddiini ono yo omuddu abagamba nti bukookolo kakookola keesiwe tebiri mu ddiini n'atuuka n'okulaga nti teriyo mumanyi yenna atugamba nti omukyala feesi ye naye kiyingira mu buli nabbi salama kyeyalaga nti bwereere hadithi ya ibn Mas'ud ogirabye musunan Tirmidhi nabbi yagamba almar'atu awra kyala bwereere teyajjamu kyovola bamanyi ne bagamba nga al-Harith ibn Hisham gwe tule mu musannaf kwa ibn Abi Shayba yagamba kullu shay'in min al-mar'a awra abo bamanyi bakulaga buli kyonna ku mukyala kyalina bwereere n'atuuka n'ogamba hatta dhufruha ne werubalwala n'akulaga nti nabwo bwereere Majmuu al-Fatawa ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah bogana volume yokutano lupapula 231 yakulaga ensonga yemunaga wa ajma ulama as-salaf ala wujubi fitr al-mar'a al-muslima liwajhiha bache gattago nkyateko mukyala okubeera nti abikka ekyenyi kye kyalo omusiramu twaga ensonga twagala jingira kugirambula kyateeka sikyateeka twagala kulaga wekiri kya mu ddiini naam kya mu ddiini وأنه عورة يجب عليها ستره كتيكا إلا نيكين كينو بويريري alina okubeera nti akibikka illa min dhi mahramin okujja kama tumanya abantu be omukyala bawangana nabo abo akibikula byakulaze Sheikh Ibn Baz rahimahullah amanyi bangi abatuuka okulaga kino ne batukana okugamba kino kyateeka ne basomesa obujulizi obw'enjawulo nga ayat gena mu aya limu suratu an-nur wa qul lil mu'minina yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna bagamba abakyala bakakkanye ku maaso gaabwe bakuume n'obwereere amanya mbajja waawo tikyateeka oba balina okubikka ebyenyi byabwe nga bakijjawo mu aya eyo kubayagala bakuume obwereere bwabwe ne bagamba ebimu kubibayambako okukuuma obwereere obutagwa mu bikemo kubanga ebyenyi babibikka aya nezogera bitu bingi naye wansi mu aya eno Allah yatuuka okubaga abakyala wala yadhribna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihinna bambadde bukondo bambadde nga tebakuba bigere bino genda nga bakuba omuntu abali okumpi ategere bye bakwese ebyokwewunda bye bakwese awo nno nawe waliwo ekyokwegenza abakyala bangi kyebatamanyi esonga y'okubikka ekyenyi amanyi bayawukana bambaga kyateeka si kyateeka naye ekyokubikka ebigere mwana wattu amanyi bonna kyebeegattako nti kyateeka kivula ne hadithi ya Ummu Salama radiyallahu anha mukyala wa nabbi hadithi ya ibn Mas'ud Abdullah ibn Umar nabbi bweyogera ku nyambala y'abasajja n'abalaga engwewe zino okukoma Ummu Salama ono yabuuza nabbi ate ffe abakyala tukoze tutya bidhuyulihinna ngoye zaabo wansi zibe zikomewa nabbi n'abagamba yurkhina shibran luta basse wansi oluta okubikka bibenga ebigere bibikkiddwa Ummu Salama n'amugamba ya Rasulullah idhan yankashif ebyokwewunda tebibikuka kugamba ebigere tebituuka okulabika nabbi n'abagamba yurkhina dhira'an yenzira babi okuva akokolayo katandikira okutuusa omukono gikukomeeno ekigere kibaaba sawa ebigere biberenga bibikkiddwa hadithi ya Ummu Salama n'erimu ebyokuyiga bingi naye mweki amanyi baatulaga nti kyateeka okubeera nti babikka ebigere ekyo bakyala bangi tebakitunuulira ekyokukyenya baagazwa bambagamba kikkizwa nekikkizwa naye ekyebigere bonna amanyi kyebeegattako tikyateeka omukyalo okubeera nti abibikka manyi bangi awo ne bajjawo nti eddiini teyinza gamba bikka bigere ng'ate okugamba ekigezo ekisinga ekikeme ekisinga ku mukyala kiri mu kyenyi wano kyenyi kyalaba naga nti ono mukyala ali bwati ne bwati okusiima kwonna atulira ekyenyi kino
kati bigo byamanyi byonna biwulira nga bakulaga nti okubikka ekyenyi kino niqaabu eno ya mu ddiini nkola ya busiraamu y'omuddu najja nagamba nti abukooko titina bya ddiini bano agaba mutashaddirina la ilaha illa allah ddiini bwesomesa ddiini bwekulaga gyotandise okuvvoola nga bw'oyagala. Na'udhu billah an nakuna min aljahilin. Amanyi bangi ab'ebitiibwa baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala n'ebigambo bingi ku nsonga eyo naye amanyi bangi n'aba umma bw'ogenda mu minhaji sunna kya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yalaga ensonga nyingi n'alaga okwegattako abamanyi ku nsonga eno ey'okubikka ekyenyi ky'omukyala nga bamanyi bonna bakulaga nti eno ddiini abamu ne batukana okulaga nti kyatteeka omukyala alina kikola. Bw'ogenda mu rawdatu talibin amanyi bakulaga nga ku Imaamu Shafi'i n'akulaga okugattako amanyi ku nsonga eno. Era mu rawdatu talibin balaga mu kumanya abalala nga Al-Juwayni Imaamu Al-Haramain n'ensonga yagikkaatiriza. Genda mu bitabo bingi obikula awo mu rawdatu talibin genda mu mujalladi oba volume ey'okutaano papula 366 ol'ebigambo by'abamanyi ebiwera. Genda mu kitabo kya Shawkani Nailul Awtari Shawkani rahimahullah mu volume ey'omukaaga papula 13 osome ebigambo by'amanyi olabe amanyi nga boogera ku nsonga eno gy'oyisaaka kookolo. Majmu'ul Fatawa twagirabe ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah volume ey'okutaano papula 231 mugendo obyetegereza ol'ebigambo by'abamanyi eddiini ogifule ekuzanyiramu nkola entuufu ku Nabi sallallahu alayhi wa sallama gw'obiyiteeka kookolo. Genda mu Fathul Bari Ibn Rajab Ibn Hajar Ibn Hajari Ibn Rajab ina Fathul Bari genda mu Fathul Bari ya Ibn Hajari Al-Asqalani rahimahullah volume ey'omwenda papula 337 olabeera nga akolaga ebigambo by'amanyi ku nsonga eno. Eddiini ereme kuzannyibwa mbwekyo abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala. Ensomesa ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nnambulukufu eri bw'oneekwata ku mbeera eno ey'obubuze tolina kyogenda kwogera eri Allah subhanahu wa ta'ala egirambula obusiraamu n'abutulaga Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Abaddu ba Allah ensonga nyingi ku nsonga eno amanyi bangi abawandiika ebitabo eby'enjawulo nga batulaga ensonga eno ne bagigaziya bulungi bagiwandiikako kati omuddu taavuddeyo y'okulaga nti ebyo si bya ddiini bukookolo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala era nga tusaza tudde ku ddiini y'oludda olulungi n'okubeera tugikolerako kukola okutuufu kwe yalagira Muhammad kwe yasomesa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra وفقكم الله سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.